Zabbuli ey'ekyenda-mu-emu. Atuula mu kifo eky'ekyama ekyoyo ali waggulu ennyo y'anaabeeranga wansi w'ekisiikirize eky'omuyinza w'ebintu byonna. N'ayogeranga ku Mukama nti, oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange, Katonda wange gwe nneesiga. Kubanga oyo y'anaakulokolanga mu mutego ogw'omuyizzi ne mu kawumpuli omubi. Anaakubikkangako n'ebiwaawaatiro bye, era wansi w'ebyoya bye w'onoddukiranga. Amazima ge y'engabo ge gakuuma. Tootyenga lwa ntiisa ya kiro newaakubadde akasaala akagenda emisana, olw'olumba olutambulira mu kizikiza, newaakubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu. Abantu 1,000 baligwira ku lubiriizi lwo, era 100 ku mukono gwo ogwa ddyo. Tekulikusemberera ggwe. Naye olitunula n'amaaso go, oliraba empeera y'ababi. Kubanga ggwe, Ayi Mukama, oli kiddukiro kyange. Omufudde oyo ali waggulu ennyo ekigo kyo w'otuula, tewali kabi akalikubaako, so tewali kibonoobono ekirisemberera eweema yo. Kubanga alikulagiririza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna. Balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere byo. Kubanga antaddeko okwagala kwe, kyendiva muwonya. Ndimugulumiza waggulu, kubanga amanyi erinnya lyange. Alinkaabira, nange ndimuyita. N'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga, ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu, era ndimulaga obulokozi bwange.